Busiraamu omwami yenna Obuyisiraamu bukkiriza omwami okuwasa omukazi okuva ku mukazi omu omukazi asukka omu ku bakazi abana singa abeera nga alina obusobozi naye mu Buyisiraamu kikkirizibwa omwami okuwulira nti alina ssente ze era zeewulira okugenda n'atambaala omukyala n'amuteeka mu kamera n'amuleetera ebirabo gamba ng'emmotoka gamba ng'ebitwera byonna okumusejjusa ng'okumwagala kikkirizibwa mu Buyisiraamu omusajja omusiraamu asobola okukikola tontegedde ndi sinali eyo weeri eri mu kutambula ssaawa ey'olwaleero naye kyembadde mbuuza nti omwami nga musiraamu naye nabaako omukyala gwe yeegomba mu kwegomba omukyala ono n'asituka n'afuna emmotoka n'afuna essente n'afuna buli kimu ky'amanyi n'anoonyaayo ekintu ekisobola okusikiriza omukazi ono amwagale olw'ekintu ekyo n'abimutwala n'abakugwa abituma n'abimutwalira omukyalo yamusendesende ekintu ekyo mu Busiraamu kikkirizibwa oba tekikkirizibwa mu mbeera eyo wallahu alam kyensuubira nti ekintu kye bayita mukwano n'okwagala kintu kya butonde kiina gye kisibuka siyinza gamba nti tekikkirizibwa oba kikkirizibwa wabula nyinza kuwabula nga nze ng'omuntu nyinza kuwabula ng'omuntu ebiseera ebisinga omukwano omusenderere bwe gutyo nga gusinzidde ku bintu gundi teguba mukwano omuntu oyo aba tayagadde aba ayagadde ebyo gwe by'omulaze n'ekirala noono abiwaddeyo noono ali mu kubiwa ayinza okubimuwa olw'okuba alabye omuntu physically n'amwagalako physically bw'atyo ngoyo naye nga tamumanyi ayinza omusendasendesa ebintu ebyo byamusendasendesa agenda omutuusa ewaka okubeera naye nga mu butuufu si ye muntu gwasaana okubeera naye just yamulaba bweru so ekisinga obulungi ye muntu okukwagala nga kimuvudde ku ntobe y'omutima gwe nga kituufa omwagadde byaddala nga naye akwagadde ebyaddala omuntu akwagadde ebyaddala eby'obutonde aba akwagadde nga embeera yonna gy'onoobeeramu ajja gigumira okimanyi nti mu kkubo mu mbeera wano ey'ebweru bwe tuba tutambula buli omu agezaako okunyirira nze nkulaba misana ng'onyiridde weekozeeko wanaabye bulungi akaviiri wakasaniridde oba abaya ngolole masha Allah ninkulaba ng'otambula mu kkubo naye bwensula ku macanga ogolokose oba ekiro nga weebase obeera mu mbeera ndala nga embeera eyinza obutanzikiriza kubeera naawe naye ng'ebweru nakoze ki ebweru nabadde nga omukyala mulungi omusajja mulungi eri abantu nga omuntu afuluuta si muntu we tebimuwa mulembe kati agenda okwagala omusajja amusanze ebweru mashallah omusajja babuyita batya bano bavubuka balina gundi simanyi nze omusajja muvubuka naye ogenda okutanga agenda okufuluuta ewaka weewunye lwaki wamufumbirwa akutamirewo six packs zobadde oyagala n'akasente wekyakutute six packs naye tomanyi nti afuluuta kumbe ekiri mu six packs simanyi six packs mulimu biri byennyini ebikutawaanya lawo ogenda okugolokoka kubanga akufuluutidde ng'owulira n'obulamu bwekyanzi tokyazeetaagira ddala tokyaziraba kubanga akutamye kano olwekyo omukwano gulina okubeera nga guli munda omuntu nga ddala mu butuufu akwagadde ekintu ekigenda omukwagaza ogenda asooka kukutunuulira mpisa zo yani entambula y'omuntu omukyalo omwagalako kyova olabanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba bwe tuba
bino n'abakyala hadith ejja ku musajja naye n'omukyala naawe byoba atandike eno okubalamusaako mwenna abali ku mukutu ogwa Nyondo Media era nga mbajukiza nti amannya agange yenze Nyondo Rozet ku mukutu Nyondo Media kwensinziira nembaweereza ate programs ez'enjawulo. Waisa akabanga Sheikh waffe abadde atubuzeeko olw'ensonga ezitali zimu eri nga ffe aba Nyondo Media oba ye nenga abaddewo. So yatusomesanga Obuyisiraamu era bangi baganyulwamu nnyo abali batabumanyi ne olunaku olwaleero tuzeemu ate okubanga tumukomyawo abeere nga atangaaza ensi. Jjukira nti tuli mu 2023 era nga olunaku oba omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwokusatu ate ekisiibo kigenda kubanga kitandika. Gwe n'omunnange Omuyisiraamu ali eyo oba asuubira okubanga ate oyingira Obuyisiraamu. Ekisiibo twagala tumanye kiki mu Buyisiraamu era tulabe n'emigaso gy'okusiiba. Tulabe n'abantu wammanga baliwa abakkirizibwa okusiiba n'abatakkirizibwa okusiiba. So akadde kano kennyini kampe ate Sheikh waffe akakisa abeere nga batolera ku salaamu era tutandikire ddala awo ngene inshallah. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برامج الزمن وكسوك الدلاء تمويبز الله جل وعلا akyatukumye nga tuli balamu era n'atusobozesa akadde kano okubanga ate tuzzeemu okusisinkana mu mbeera y'emu ey'okumugondera n'okumusinza n'okumutendereza mu ngeri y'emu oba endala kubanga kye kyatutondeza. Nzizaako okwebaza mwannyinaffe Nyondo Rozet nga ye nannyini Nyondo Media. Mu butuufu mu bintu ebirungi omuntu by'alina okulwana nabyo sinzira ku kadde kaba Allah kaba amwazise oba ne mu mbeera yonna Allah gy'aba amwazise kugezaako kulaba nga waliwo ekikolwa ekirungi kyakola mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga nti ekikolwa ekyo kyagenda okusanga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga kigenda omugasa. Bingi bye tukola nga tusuubira nti oba olunsi bino bitugasa naye biyinza okuba nga bitugasa katono nga bitugasa kabanga katono naye ate ne wabaawo ebikolwa nga bigenda kugasa obulamu bwonna bw'owangaalirako wano ku nsi nga mugaso n'obulamu bw'ogenda okusanga mu kabuli eyo nabwo ng'ogenda kubusangayo nga bigenda kugasa ate nga bijja nakugasa mu biseera by'okuzuukira kwabo ababikkiriza. Abatabikkiriza tekitegeeza nti si bituufu oba tebitegeeza nti tegenda kubaawo. Byonna nga bwe biri bigenda kubaawo wabula bajja kwesanga bambi wa iyadhu billah Allah bitutaase bajja genda okwesanga nga ddala mu butuufu bye baali bawakana bituufu ate nga bigenda baddira mu ngeri enkyamu olw'okuba nti baali babiwakana nga nannyini byagenda babonereza ng'era bibalaga n'abagamba nti luuluno olunaku lwe mwawakananga nti terugenda kubaawo kati ku ssaawa eno luuluno lutuuse mugenda kuddawa era mugenda kukola mutya. Nabwe kityo tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubanga atutadde mu abo abaddu abasobola okubanga era atusisinkanyiza mu mbeera ennungi. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala nannyini kusaasirawo ekisa ekingi ekigambo ky'olwaleero oba olutuula lw'olwaleero alutufuulire lwa mugaso gye tuli era alufuule lwa mugaso kwoyo yenna anaaluwuliriza. Naam tweyanza Sheikh tweyanzeege omuntu yenna ayinza okuba nga aliyo naye ng'awulira okusiiba. Okusiiba kuno tukuyina mu madiini ag'enjawulo naye mu Buyisiraamu okusiiba kuno kutegeeza ki? Omuntu awulira nti okusiiba kiki kyalina okufuna mu bwongo bwe
okujja amakulu g'okusiiba mu Buisiraamu? Naam, barakallahu fiik. Ekisookera ddala nga sinnaba kuyingira kunnyonnyola kusiiba, ekisookera ddala abantu tulina okutegeera nti omutonzi waffe yatutonda lwa nsonga emu. Ffenna abantu yatutonda lwa nsonga emu, ng'ensonga eyo kwe kumusinza, kwe kusinza Allah subhanahu wa ta'ala ate yekka nga tetulina kitumugaseeko, kubanga yennannyini byonna, yennannyini nsi, yennannyini bitonde, yennannyini bantu, yennannyini byonna. Bw'abanga yennannyini era nga yayina obulamu bw'ebitonde ebyo, kitegeeza ye yekka ateekeddwa okusinzibwa. So ebitonde nga ffe abantu twatondebwa, Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda lwa nsonga emu, kumusinza. Bwe kiba bwe kityo nga yatutonda kumusinza, kitegeeza ayina otuwa ensinza oba ekkubo ly'okumusinzizaamu. Mu njogera ennyangu, yennannyini kuteekawo mateeka, kubanga ensi yiye n'abantu be yatonda babe. Kitegeeza yayina obbawo entambula n'empangala gye balina okuwangaalira ku nsi eyo, nga kitegeeza nti lyekkubo lyokka eri Katonda ly'aba yateekawo abantu lye balina okutambulira mu kuba liyina amateeka. Bwe kityo tasobola kubawa makubo abiri, ekkubo liyina kuba limu, olw'ensonga nti Katonda ali omu n'omulimu gwe yatonderako abantu guli gumu. Kitegeeza abantu bonna alina okubawa enkola y'emu. Era y'ensonga lwaki tujja kyogerako eyo mu maaso nti lwaki Katonda yakuwa amagezi. Ebintu byonna ebiriwo bye yatonda, teri kitonde kye yawa amagezi galinga gago, okujjako ebitonde bibiri byokka. So waliwo ensonga lwaki yakuwa amagezi ago, lwaki waliwo ensonga. So nabwe kityo nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba yatutondera okumusinza, nga gwe mulimu gwe yatutondera, yayina otuwa engeri gye tulina okumusinzizaamu. So mu ngeri eyo ez'okumusinzizaamu ge mateeka ge tulina okutambulirako. Kitegeeza tewali mateeka malala gateekeddwa kutambulirwako mu butuufu, kubanga amateeka ga Katonda ge mateeka amenkanya, ge mateeka agatambulirwako omuntu n'atebenkera omwoyo n'omubiri, n'atebenkera amagezi, n'atebenkera embeera n'ebikolwa ebitambulira ku mateeka ga Katonda, by'ebikolwa ebituukiridde, birimu obwenkanya. Amma amateeka agatali ga Katonda agateekeddwawo ebitonde, mateeka ga bulyazaamaanya na bukumpanya, gawa rights ataziteekeddwa ne gamma rights azigwanidde, ge mateeka g'omuntu, olw'okuba nti tegatuukiridde ga bulyazaamaanya. Kati ate Katonda yateekawo abantu nga balina kutambulira ku mateeka ge, nga kwe kumusinza. So mu Busiraamu okusiiba limu mu mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ge yateerawo abantu mu ngeri y'okumusinza. Obusiraamu ng'Abasiraamu tukimanyi bulungi nti Obusiraamu buyina empagi 5, butambulira ku mpagi 5. Empagi esookera ddala ya shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kuno nno kino kyenjawulo eri wakati w'Obusiraamu n'ebitali Busiraamu, nti omuntu akakasa mu mwoyo gwe n'amagezi ge n'entegeera ye nti ddala teriiyo Katonda asinzibwa mu butuufu okuggyako Katonda omu yekka, Allah. Bw'okiteeka mu magezi
kikwatagana bulungi n'entegeera entuufu. Bw'otakiteeka mu magezi oba mu ntegeera entuufu, then ojja kwesanga nga naawe kennyini obuzaabuzibwa. So empagi esookera ddala kwe kukakasa n'okukkiriza n'okunyweza, okukakasa okutaliimu kubuusabuusa, okwatula okutaliimu kukankana, okwesiga kw'omwoyo okutaliimu kutya nti ddala Allah ali omu, y'oyo yekka ateekeddwa okusinzibwa atalina mulala. Eyo y'empagi esooka, ate nga gwe musingi, ebirala byonna bizimbidde okwo. Atakkiriza bw'ati ng'era tannayatula bigambo ebyo, aba si musiraamu. Ne bw'akola ebikolwa ebikolebwa abasiraamu, aba si musiraamu, era tafuna mu bikolwa ebyo. Ngamba nti tafuna mpeera mu kukola ebyo. Okugeza tuli mu kwogera kusiiba. Eriyo abantu abasobola okusiiba ng'agamba nti nsiibirako gundi, naye ye nga si musiraamu. Kansiibireko mukwano gwange, kansiibe kubanga abasiraamu basiiba. Kituufu kyakoze ateekeddwa kusiiba, tateekeddwa butaba musiraamu. Bali yagaana okubeera omusiraamu, yawakana, yajeema, kuba ateekeddwa okubeera omusiraamu. Kyatteeka okuye okubeera omusiraamu, kyatteeka. Allah yamutonda nga amutonze kubeera musiraamu. Kati naye olw'okuba nti alina obutonde buli obw'okwesalirawo, yasalawo n'ajeema. Allah tajja mujjawo, teyamutta, tagenda musiruwaza, yamuleka bw'atyo. Naye nga kyamulekedde amagezi ago kwebuulirira, si kwesuulirayo gwa naggamba, wabula weebuulirire. Alowooze kiseera kijja kutuuka Allah amugyewo amutwala, ate agenda mubuuza ddiini, olw'okuba nti yakyo kyateekeddwa okukola. So omusiraamu ayina kubeera, omuntu yenna ayina kubeera musiraamu. Atali musiraamu bw'asiiba tebikkirizibwa, tafuna mpeera za kusiiba, kubanga yalina ekikolwa ekinene kye yakola, yajeemera omutonze yalagira okusiiba, yagaana omukkiriza, yagaana otambulira wansi w'amateeka ge. Kati ate alondamu nti ate asiiba ku lwa gundi, tasiiba ku lwa Allah, wabula asiiba ku lwa mukwano gwe, oba asiibye ku lwa mbeera gy'alimu. So okusiiba okwo tekuba tekukkirizibwa. So okusiiba mpagi mu mpagi z'obusiraamu 5 nga bwe tugambye nti esooka shahada etwogeddeko akatono, ey'okubiri swala, okusaala eswala 5, okusaala eswala 5 mu lunaku. Omuntu atasaala aba si musiraamu ne bw'aba yatoola shahada. Obutasaala bumenyawo shahada, kubanga tewali muzimbo nga tegujjudde. Buli muzimbo ennyumba okubeera bweti nti kati omuzimbo guno gubenga gujjudde, guyina kwe guyimiridde, guyina empagi, guyina ebisenge, mpaka okutuuka nga guli bwe guli. Singa kubulako empagi emu, omuzimbo guno guba mufu. So kati obusiraamu buzimbiddwa ku mpagi 5, empagi luwaga mu ezo kusaala. Omusiraamu, omuntu atasaala aba takyali musiraamu, aba yavaamu. Ne bw'aba nga asigadde ayambala amakanzu n'ebitambaala n'enkofiira, ne bw'aba ng'amannya tegakyuse, asigadde ye Sulaimaani, ye Muhammad n'ebirala, naye nga tasaala aba avudde mu busiraamu. Waliwo akkiriza okusala olunaku lwa Jumaa, agenda kwesigadde tazisaala. Oyo naye abeera mu mbeera y'emu, abeera si musiraamu, kubanga ayinako kyetwagala nti omuntu ayina kutambulira wansi w'amateeka ga Allah, ayina okwewaayo
wansi n'atambulira kwewaayo yenna n'atambulira wansi w'amateeka ga Allah kye bayita obusiraamu al-istislaamu lillah. Kati ayina okusaala nga talonzeemu nti nja kusaala eno ngireke. Eswala ino zisaala 5 teeka, si kusaba wabula teeka. Kaabe mulwadde, kaaba ali atya, ayina okusaala ebbanga lyamala nga amagezi gakola bulungi. Kati empaji eyokusatu mpaji ya kusiiba sawmu Ramadan, era nga yemboozi yaffe olwaleero bye bigambo byaffe. Okusiiba omwezi gwa Ramadan. Okusiiba omwezi gwa Ramadan mpaji mu mpaji z'obusiraamu, mpaji ya kusatu mu mpaji z'obusiraamu 5. Empaji eyokuna empaji eyokubiri neyabadde zaka. Empaji eyokubiri eyokusatu. Eyokusatu zaka, esooka shahada, eyokubiri swala, eyokusatu zaka. Zaka waliwo omutemwa oguteekeddwa omuntu gw'alina okuweza n'aba nga akatiddwako okuwa zaka. Waliwo omutemwa gwa ssente oba gw'obugagga gundi, kubanga si ssente zokka wabula mutemwa gwa bugagga gundi kubikola obugagga bw'omuntu. Kati mwebyo ebikola obugagga bw'omuntu, singa omuntu tumulaba nga ayina ente 5, omuntu ono tugamba mugagga. Obusiraamu buyina ente gundi oba embuzi gundi oba ennimiro ebirime gundi oba sente gundi oba ebintu byonna ebitoolebwamu zaka. Waliwo omutemwa bwe byaga nti omuntu singa aweza ensawo bwe ziti ez'akasooli aba mugagga. Kati singa bw'aba omugagga alina okukwatoolamu mu nsawo bwe ziti alina okutoolamu zaka bw'ati. Kati eyo yempaji eyokusatu mu mpaji z'obusiraamu. Empaji eyokuna kwe kusiiba omwezi gwa Ramadani. Okusiiba omwezi gwa Ramadani ekisookera ddala okusiiba kyeki. Obusiraamu Sheikh tumaleyo eyokutaano tukomewo okwene tugike mu bbi. Naam. Okay. Kati empaji eyokuna tugambye nti kwe kusiiba omwezi gwa Ramadani. Empaji eyokutaano mu mpaji z'obusiraamu esembayo y'empaji ey'okugenda e Makka gye bayita hajji, okukola hijja. Abantu ne bagenda okukola kye bayita okusinza kw'okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala gye bayita Kaaba e Saudi Arabia, ng'okozesezza ssente zo n'amaanyi go n'ebiseera byo n'ogenda okusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu ngeri y'okujjuza empaji eyo ey'okutaano. Bwe kiriba kyetaagisiza biidhinillah tuli kadde Allah kyatuwadde akadde era n'atusobozesa okuddamu sisinkana, tujja gendanga tunyumya ku buli mpaji n'omugaso gwayo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Abasiraamu n'abatali basiraamu bagezeeko okulaba okufuna obulungi obuli mu mpaji ezo. Naam. Amma olwaleero tujja kwogera mu budde bwe tulina obutono, Allah bwana atusobozesa, tujja kwogera ku mpaji emu nga y'ey'okusiiba, kubanga bwe budde bwe tulimu kati biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutuuse ku Ramadan, era nayo Ramadan agitutuuseeko mu mirembe, era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obusobozi bw'okugisiiba tugimaleko, era tumuwanjagira Allahu jalla wa ala ate agikkirize kuffe, atuwe okukoleramu ebirungi era akkirize kuffe. Allahumma amin. Naam. Okusiiba Ramadan, obusiraamu mu mbeera yaabwo, mu kunnyonnyola kwabwo, bwawula wakati w'olulimi n'amateeka. Waliwo erinnya oba ekigambo ng'ekigambo kigenda kujja bwe kiba kizze, singa okinnyonnyola ng'okozesezza olulimi
ojja kufuna amakulu malala agawukanye n'amateeka g'ekigambo ekyo. Simanyi awo ndowooza mba ategeerekeka. Lwaki kiri bwe kityo nti abantu bayinza okulowooza nti omuntu bw'anaayogera Oluwarabu olwo ategedde eddiini. Nedda. Bangi nnyo mu Bawarabu tubasomesa eddiini mu Luwarabu ng'ate si lulimi lwaffe. Bo Bawarabu bannannyini lulimi. Naye ate ffe abatali bannannyini lulimi olw'okuba nti twasoma amateeka, twasoma Obusiraamu tubumanyi, ate ne tubasomesa Obusiraamu ng'era alina kunoonya akubuuze. So Obusiraamu bunnyonnyola okutandikira ddala ku ntegeera y'olulimi ng'olulimi kubanga busomesebwa mu lulimi Luwarabu. Naye Oluwarabu bannannyini lwo lwe batasobola kukola ki kutegeera bulungi mpaka nga basomye. Kati kye bayita sawm mu lulimi Oluwarabu kigambo imsak, kwe kweziyizaako ekintu kyonna mu lulimi Oluwarabu. Osobola gwe okwekwata ne weeziyizaako n'ogamba olwaleero sigenda kunywa mazzi. Just mazzi, emmere yo ojja kulya n'amata ojja kunywa n'ebirala ebitali mazzi. Ne weeziyizaako amazzi olwaleero. Osobola okugamba nti olwaleero sigenda kwogera. Ne weeziyizaako okwogera n'ogamba olwaleero sirina gwe ngenda kwogera naye olwaleero ngenda kwesibira mu kisenge kyange, sirina muntu gwe njagala kwogera naye. Ekyo nakyo n'olya n'onywa. Ekyo mu lulimi Oluwarabu kitegeeza kusiiba, wasiibye. Imsak, yani weekutte ku kintu gundi n'okireka n'okigaana. Inni muri saim, nze ndi muntu nsiibye, olwaleero soogera naawe, olwaleero sirina gwe njogeza. Olwo olulimi Luwarabu. Amma mu mateeka g'Obusiraamu kye bayita okusiiba ye muntu okweziyizaako jamii al-mufattirat wa mashrubat. Ye muntu okweziyizaako oba okuziyizibwa oba okweziyizaako ng'ate mu ngeri y'okusinza. Yeziyizaako mu ngeri y'okusinza, yani intention ye kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, kuteeka mateeka ga Allah mu nkola, kukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byamulagidde, ng'ayabikola ayagala kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala, era ng'abikola ayagala kufunamu ebyo Allah bye yateekawo kwoyo anaakola ebyo. Anoonya mpeera wani wa Allah subhanahu wa ta'ala, era yeewala okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala kuba bw'anaamujeemera ajja kuba amusunguwaza. Yeewala okunyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lwanyiza Allah nga Allah amuteekako ebibonerezo. N'olwekyo aba asinza Allah subhanahu wa ta'ala mu kuteeka mu nkola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakola ki byamulagira, nga yeewala okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala, tamubonereza kubanga bw'anaajeema Allah agenda mubonereza. Kati sawmu kitegeeza mu mateeka g'Obusiraamu, mu Busiraamu si mu lulimi. Olulimi twalabye nti kweziyizaako kintu kyonna nga tekiinako ndagiriro yonna ndala. Buli weweziyizaako oba osiibye ogamba nze nsiibye. Naye mu Busiraamu okuyitibwa nti kati ono asiibye mu mateeka g'Obusiraamu obwa ibaada mu ngeri y'okusinza, ye muntu okweziyizaako buli kyonna ekikkirizibwa okuliibwa, buli kyonna ekikkirizibwa okuliibwa, na buli kyonna ekikkirizibwa okunywebwa. Lwaki tuteekako ekigambo ekikkirizibwa? Kubanga ebitakkirizibwa tebikkirizibwa mu Ramadhaani, tebikkirizibwa n'ebitali Ramadhaani, n'obulamu obwa bulijjo.
n'ebitaliibwa mu Ramadan kitegeeza tebiriibwa naki kati ebyo byo tebiriimu kubanga already biri haramu wabula mu Ramadan weziyizaako ebyo ebyokkirizibwa okukola byobadde okkirizibwa okukola minal mufattirat mu ebyo ebintu byonna ebiriibwa wa mashrubat n'ebyo ebinywebwa walijima ne kubafumbo okubanga basobola okukola ekikolwa ky'obufumbo emisana mu Ramadan ebyo byonna biziyizibwa mu Ramadan kati ekyo kye bayita okusinza ekyo kye bayita sawm mu mateeka g'Obusiraamu. Mu kuwummulamu okwo tugenda kukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ate we tugenda okulabira omugaso gw'okusiiba nateera mu Buisiraamu nateera tulabe n'abantu kika ki abateekeddwa okusiiba n'abateekeddwa kusiiba. Katukome mu dakiika ntono ddala inshallah tandikire ddala awo. Mukulika eyo mu kuwummulamu okwo tukomyewo ate mu kitundu kyaffe ekyokubiri era nga tugenda kutandikira ddala n'ensonga lwaki abantu basiiba oba omusiraamu aganyulwamu ki oba migaso ki egiri mu kusiiba. Naam, bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa ba. Okusiiba kulimu emigaso mingi kulimu emigaso mingi naddala kabibe ku bulamu kabibe ku mwoyo kabibe na mu kusinza. Twagambye nti okusiiba kusinza mu kugaziyaamuuko wano abantu balina okukitegeera kubanga ge mazima. Buli kyowuliranga Allah subhanahu wa ta'ala n'akugamba nti bannanga ekintu kino mu kikole kyenjagala nkyagala ne bwe kiba kikosa omwoyo gw'omanya nti kirimu obulungi bungi kirimu obulungi obudda gy'oli gw'omuntu kuba bye tukola byonna ka Allah byatulagira okukola byatwagaliza okukola obulungi bwabyo tebudda gyali ye talina kyafunamu byonna obulungi bwabyo biddawa gye tuli. Kati buli kye yakukkiriza okukola buli kye yakukkiriza okulya buli kye yakukubiriza okukola buli kye yakulagirira n'akikwagazisa okukikola manyanga nti mulimu obulungi bungi obutakikola mwana watte oba oli mu kufaafaaganirwa mu mbeera zonna mu bulamu bwo bwonna oba oli mu kufaafaaganirwa. So ekisiibo kino ekisookera ddala mu bye tufunamu mu kusiiba ekisookera ddala tufunamu omukwano gwaffe wakati waffe n'omutonzi waffe. Ke kaseera Allah subhanahu wa ta'ala ke yateerawo abantu eno sizoni Allah subhanahu wa ta'ala gye yateerawo abantu naddala abasiraamu gye balina okusukkawo okwesembereza n'okukwana omutonzi waabwe. Ke kaseera omuntu kakoleramu ekirungi kimu ye sizoni gy'okola ekirungi kimu Allah n'akikukubisizaamu emirundi n'emirundi kimu n'akikubisaamu emirundi n'emirundi n'akuwa ebirungi emirundi n'emirundi n'akuteeka wala n'ebibi emirundi n'emirundi. Obwo bwe bulungi obusookera ddala nti singa okikola ng'okikoze mu ngeri entuufu era nga kiyimiridde ku ntegeera entuufu Allah gye yakulagiriramu n'okikola ku niya ennungi y'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala obulungi obusookera ddala kuba nti obeera mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Obulungi obwokubiri nti buli kikolwa ky'okola mu bikolwa ebirungi by'okkirizibwa okukola n'okwewala ebyo byonna by'oteekeddwa okwewala n'obyewalira ddala mu Ramadhaani Allah akukubisizaamu emirundi mingi mu birungi by'agenda okuwa. So Ramadhaani sizoni
abaddu gye balina okuwankawankira n'okuddukira ebbanga emyezi egiba giyiseewo onkenyera abalinamu ebyonoono balinamu ebibakole kati sizoni kasiteene ekusanga ng'oli mulamu omusiraamu omulungi olina kuwankawankira kulaba ng'otereeza nnyo Ramadan. Allah bw'aba akusaasidde n'agikutuusaako kubanga kinene gye sizoni omuddu gy'akola. Kati mu birungi ebyosooka okufunamu nti kubanga kuteeka mu nkola Allah subhanahu wa ta'ala bye yakulagira. Ekyokubiri kubeera nga oweesembereza Allah subhanahu wa ta'ala osinga kubeera omukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lw'obeera mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala oba olina security y'obulamu bwo bwonna. Ekyokubiri mu bifunibwa mu mwezi gwa Ramadani mu kusiiba mwana wattu mulimu obulamu health wise. Mu kusiiba mulimu okulera omubiri, mulimu okutereeza omubiri. Emmere eno gye tulya buli lunaku n'olya emirundi 5 mu lunaku n'olya emirundi 3 mu lunaku n'olya emirundi 4 mu lunaku mwana wattu oba oli mu kwonoona mubiri gwo. Kati bw'oyingira mu Ramadani n'osiiba enjala biri ebyali byagenze mu musaayi ebyali byakoze simanyi cholesterol simanyi ebikoze bitya bivaamu bigenda bikkakkana. Buli lwe bivaamu olw'okusiiba enjala obulamu buddamu oba oli innovatinze endowooza bwemba ŋŋamba obulamu ne budda obujja omubiri ne gutereera ebirwadde bya sukaali ne bikkakkana. Kati kitegeeza nti mu kusiiba tujjamu obulungi obukwataganye n'omwoyo ne tujjamu n'obulungi obukwataganye n'omubiri. Ramadani kiseera kya kulera mwoyo. Ramadani mu birungi bye tujjamu era kiseera kya kulera mwoyo gwo n'ogulera ng'ogunyiga ogujja ku bye gwagala ebikyamu ng'oguteeka ku bye guteekeddwa okwagala ebirungi gwe biteekeddwa okukola ebituufu. Abadde omwenzi mu Ramadani aba akyayenda alera omwoyo gwe n'agugamba tokola ekyo. Kati okwenda kuli haramu mu Ramadani era kuli haramu n'oluvannyuma lwaki. Kati kitegeeza oba osobodde okumalako omwezi nga toyenze. Kisoboka okumala emyaka nga toyenze. Kisoboka. Kati osobola okulera omwoyo guno n'ogulera ng'ogujja ku kikyamu kino. Waliwo ekiyita abantu kye batamanyi. Mwana wattu obwenzi bwonoona omubiri era bwonoona n'amagezi. Omuntu buli lwayenda ayina byakendeera mu kutegeera, ayina byakendeera mu mubiri, ayina ebirwadde ebimulumba byatamanyi. Yaba alowooza asanyuka naye aba yeeyonoonera. Yensonga lwaki Allah yakifuula haramu. Weewuunye n'afuula obwenzi haramu n'abugaana, mwana wattu ate n'akkiriza abantu ne bafumbirwa ne bawasa. Ng'ate ebikolwa ebikolebwa mu bwenzi bye bikolwa olenda ebikolebwa awa mu bufumbo bakola ebintu bye bimu ne tools ezikozesebwa ziri zimu. Naye akoledde mu bufumbo ate naye gwe n'abantu ekyo waliwo ebintu byetaagiza ensonga lwaki nagaye nti tujja kwogera ku kikwatagana lwaki abantu Allah yabawa amagezi. Ekintu ekitakwatagana n'amagezi mwana wattu ebiseera ebisinga tekiba kituufu. Singa kiba tekikwatagana n'amagezi matuufu kiba si kituufu. Gwe tolaba omuntu bw'aba agenda okwenda yeekweka ne mukwano gwe tamugambako
okujjako oyo gwagenda okwendako omwenzi omukazi n'omwenzi omusajja bwe baba bagenda okwenda bo bokka babiri be balina okwekolako naye tasobola kuyita mu mukwano gw'omulala namugamba jangu operekereko ngenda kwendako ne gundi naye weewunye bw'oba ogenda okuwasa okoowola okutandikira ku taata maama jjajja baganda bo mikwano era onyiiga nnyo singa mukwano gwo gundi wamuwa kaadi ejja ku mbaga n'atajja kati kitegeeza kino kyokweka kibi naawe kennyini okikola okimanyi kibi yensonga lwaki okikweka naye kirungi ate okitadde ne ku social media save the date so mu kusiiba omwezi gwa Ramadan tujjamu nti Allah subhanahu wa ta'ala yagututeerawo nga gwakututereeza mu bulamu buno obwa bulijjo obwensi n'okututereeza obulamu wate obwenkya mu maaso ge Allah subhanahu wa ta'ala. So eno season y'amaanyi. Kati waneeno otwagala okulabira muntu ki ateekeddwa okusiiba n'atateekeddwa kusiiba? Muntu ki ateekeddwa okusiiba oba alaalikiddwako okusiiba? Ekisookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Quran Surat al-Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza kutiba alaykum as-siyam mbalaaliseeko oba mulaalikiddwako okusiiba kama kutiba ala alladhina min qablikum temulowooza nti bitandikidde ku mmwe mwekka abaleero nedda wabula okusiiba kuno kwali kwalaalikirwa ne kwaba abaabasookera bwe musomako obusomi bwe mutaalaba nga kiki ekyekwese lwaki tulaalikiddwako okusiiba bikibonerezo? Allah atugamba nti la'allakum tattaqun, ensonga enkulu gye nteereddemu mmwe oli oyo munda enneekusifu gye munoonyaamu la'allakum tattaqun, mujjemu okuntya. Okutya Allah kitegeeza kumwagala, okutya Allah kitegeeza kumugondera, okutya Allah kitegeeza kukyawa ebyo byakyawa ne mwagala ebyo byayagala. Ekyo kyekitegeeza. Kati ekyo ky'omuntu kyafuna mu kusiiba omwezi gwa Ramadan. Kati ani ateekeddwa okusiiba? Omuntu ateekeddwa okusiiba y'oyo omuntu akuze. Alaalikiddwako okusiiba y'oyo omuntu akuze omukulu. Omuntu omukulu mu Busiraamu alaalikibwako okukola ebikolwa, abalaalibwako okusinza n'ebikkirizibwa, oba bw'aba tasinzizza n'akakatwako ebibonerezo. Obukulu bw'Obusiraamu tebulabirwa ku myaka, first of all, wabula obukulu bw'Omusiraamu oba obukulu bw'omuntu bulakibikirwa ku butonde. Bw'aba kitonde kisajja nga mwana mulenzi, olunaku lwe yeebaka ne yeerooterera, oba yeebase misana oba kiro ne yeerooterera n'avaamu amazzi agazaala, kwolwo olunaku aba akuze. Abantu bwe bagoberera mu kunoonyereza basanga nga kigwa mu myaka okutandikira ku 15 okudda waggulu, 15, 16, kisoboka ne 14, kisinzira mu butonde bwo, naye kirireya, naye emyaka 15 okudda waggulu. Kitegeeza omwana kasita ayingira mu myaka 15, bwe tuba tutandikidde ku ky'emyaka okudda waggulu, ono akakatwako. Kati ono aliko etteeka erimulagira okukola ki? Okusiiba. Bw'aba tasiibye then abali mu bibonerezo.
omuntu oyo akuze alina okubeera nga muqimu ng'ali mu katundu mwawangaalira nga si mutambuze. Omutambuze alina choice okukola kimu ku bibiri: akkirizibwa okulya mu lugendo lwatambula najja asasula oluvannyuma ng'akomyewo oba mu biseera ebirala. Naye ate bw'aba asobola okusiiba ate kye kirungi. Bw'aba asobola okusiiba naye nga bw'aba mutambuze ekigambo nti akakatiddwako kiba kivuddewo olw'ensonga y'obutambuze. Kati okukakatwako okusiiba kw'olwo lwatambudde tekimukakatako. Abaana b'obuwala ddi lwakula. Mwana w'omuwala kasitazza omukono emabega nga bwe bagamba Abaganda. Omwana w'obuwala bwazza omukono emabega aba akuze. Bwe bageraageranya mu baana abawala tebawa nnyo myaka, kubanga n'ow'emyaka 9 asobola okuzza omukono emabega. Kati omwana w'obuwala okutegeera nti akuze kasitazza omukono emabega, olwo kiba kiwedde aba akakatiddwako ebikakatwako omusiraamu yenna omukulu. Kati n'okusiiba mwekuli, newankubadde nga bw'aba ali mu nsonga takkirizibwa kusiiba, wabula akkirizibwa okulya najja asasula oluvannyuma. Naye ng'okusiiba kubeera kukoze eki? Kuba kumukakaseeko. Kati n'olwekyo omuntu akakatwako okusiiba ye muntu akuze mu ngeri eyo ku sayidi zombi, ye muntu ali mu katundu atali mutambuze. Kitegeeza nti omuntu atali mutambuze aba takakatwako, naye bw'asiiba kirungi gy'ali. Omuntu oyo alina okubeera nga mulamu, alina amagezi ng'ategeera. Kitegeeza atali omulalu takola ki? Talabikibwako kusiiba. Alina okubeera nga alina amagezi ategeera. Ekisookera ddala nga kyensembezaayo kyengendo sembayo, ekisookera ddala alina kubeera nga musiraamu. Oyo yenna akuze atali mutambuze era omulamu alina kubeera nga ki? Nga musiraamu. Kitegeeza atali musiraamu tasiiba nebikkirizibwa. Ekikolwa obusiraamu. Bw'abanga si musiraamu ebyo tebimukwatako. Tekitegeeza nti Allah tajja bumubuuza nti alina kyagenda omumubuuza kikulu nnyo, lwaki tewasiramuka? Lwaki tewali musiraamu? Nali mukatuliki, ani yakugamba obukatuliki? Nali mulokole, ani yakugamba obulokole? Nali museveniside, ani yakugamba obuseveniside? Kuba buli kimu kyonna bajja kibuuza nga nannyini kyakiddamu. Kiringa bw'osobola okuba ng'okolera kampuni eyakuhayalinga n'osayininga nayo contract, n'okeera nga ku makya n'ogenda ng'okolera ate kampuni ndala. Bw'ova mu accommodation mu kifo ky'okugenda mu alishaya gy'okolera gye bakuwa omulimu, ate oli eno mu center point. N'osiiba ng'okakalukana mu center point, yiteeno kola bino, panga bino, kola bw'otitulanga n'okola, obudde ne buziba, n'okwata ekkubo n'odda mu accommodation. Omwezi gugenda okuggwako, n'ogenda okubanja. Onoobanja ani? Tewakola. Oba tewakola? Wakola. Wakolera ani? Mu kifo ekikyamu. Wakola naye mu kifo ekikyamu. Wakolera tali butuufu. Tojja genda mu center point nti osasuze, kuba tebakuwanga mulimu era tebakukoowoola. Tebakumanyi mu bantu mu bakozi be bayina. Tojja genda mu alishaya gy'olina contract kuba tewabakolera. Kati bakubuuza ozze kubanja ki? Kati ne Allah bw'ati bw'agenda okubuuza abantu abataasiramuka. Kuba yabagamba inna ddiina inda Allahi al-Islam. Eddiini gye neetaaga, gye nabawa, gye nkola, gye mulina okukoleramu, ekkubo lye mulina okukwata, ebikutu bye mulina okukola ne mbitegeera ne mbimanya ne mbarecognizinga nti muli bakozi bange, busiraamu. Faman ibtagha ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu.
oyo anaanoonye ekkubo eddala eritali busiraamu n'alikoleramu ebikolwa galowooza nti atuukiriza, sigenda kukkiriza kkubo eryo lyennyini, enkola eyo sigenda gikkiriza first of all ku nsi. Ate ku lunaku lw'enkomerero agenda kubeera mu baafaafaganirwa kubanga yatawaana, yakola n'okukola n'obudde n'abutwala, yakola n'ebitakoleka. Mpulirayo omuntu asobola okusiiba ennaku nnya nga talya tanywa, oba gyebiribwa oba tebalimba nga talya tanywa, naye nga ddala ani yabimuwa? N'amenyeka mu mbeera eyo, naye ng'alowooza nti olwo ali mu maaso ga Katonda, ali mukukolera Katonda. Kati agenda atuuke mu maaso ga Allah nga wallahi bye yakola ate Allah agenda mubonereza. Yafaafaganirwa, enjala yamuluma, yatuuka n'okujjamu n'obulwadde. Abantu bangi bajjamu ebirwadde ali muhimu okubeera ng'omuntu asiiba awo omulamu akuze atali mutambuze bayina kubeera nga ekikolo basiraamu. Kitegeeza atali musiraamu tasiiba nebikkirizibwa. Abatakatibwako kusiiba bebalirudde. Abantu abatakakatirirwako kusiiba beebo abali ekyennyume kyekyo. Ekyennyume ky'omukulu, omwana atannaba kuzza, omwana w'obuwala atannaba kuzza mukono mabega, oba omwana w'obulenzi atannaba kwerooterera, takakatwako kusiiba naye ate akubirizibwa okusiiba. Takakatwako kusiiba naye akubirizibwa okusiiba. Si musango, tafuna musango eri Allah. Naye ate omuzadde akakatibwako okulera omwana ono ng'amulerera ku kutya Katonda, amumanyiiza okusiiba. Kubanga jajja mu maaso ajja kutuuka mu myaka egimwetaagisa okusiiba. Bw'aba teyabyemanyiiza, teyabimanyiira wano, tajja bisiiba ate nga Allah agenda mubonereza. Kati ate n'omuzadde ajja kufunamu omusango lwaki omwana ono teyamulerera ku busiraamu. Lwaki teyamule? Kuba omuzadde yalina okulera omwana. Kati mu ngeri y'okumwana alina okumukubirizanga okutya Allah, okubeera ng'agondera atambulira wansi w'amateeka ga Allah, kubanga musiraamu. Kati akula akola ki? Akola abimanyi. Kati agenda okutuuka ekiseera ky'okusiiba nga obulamu bwe bwakola ki? Bwamanyira. Abantu bano wamanga Sheikh abajja ndi muno musiraamu, mwami musiraamu n'omukyala musiraamu, naye nga si bafumbo wakati waabwe, wabula ne babaako enzirikiriziganya ne babeera bonna bakkirizibwa okusiiba naye nga tebafumbibwa mu Buisiraamu nga si bafumbo. Okusiiba kirala n'okukola obwenzi kirala. Bw'abanga musiraamu nga basiraamu, mwami n'omukyala nga basiraamu, bateekeddwa okusiiba. Bakakatwako kukola ki? Okusiiba. Bwe baba nga basaala nga basiraamu abakola ki? Abasaala. Omusiraamu atasaala n'okusiiba bifu. Anti twagambye atasaala taba musiraamu. Kati alina kusooka kudda ku swala n'alyoka asiiba. Tegeerekese. Tayibu. Kati okusiiba kwabwe bano bateekeddwa okusiiba nga basaala. Naye ate bayina ekyonoono kye bakola. So okusiiba kwabwe kuno kukkirizibwa naye olw'ebintu bino wammanga lijamaaliha, olw'obulungi bwe. Bw'omulaba ng'omukyala mulungi, buli omukyala omulungi bamubuuza nti omukyala omulungi yaliwa, omubaka Muhammad sallallahu n'agamba nti yoyo omukyala singa bw'oddayo ewaka n'omutunulako tasurruk, akuleetera essanyu munda. Buli lw'omutunulako owulira essanyu munda. Bw'oba omulagidde mwangu nnyo ow'okukugondera. Bw'oba toliiwo, omukyala oyo akuuma ebyama byo n'ebintu byo. Oyo ye mukyala omulungi. Kati otujja mulere, kati omubaka Muhammad sallallahu n'agamba nti omukyala afumbirwa olwaki?
olw'obulungi bwe. Bw'omulaba tunulako bw'oti osanyuka. Walimaaliha, obanga omukyala alina ssente alina obuti obugagga bundi. Ebiseera ebisinga abakyala abedda baleero oba tuli bazibu babanga tasobola kumanaginga bugagga bwe kujjako ng'alina omwami. Kati omukyala bw'aba alina ssente asobola okwegumba omusajja n'amuwasa muwasa olw'emmaali. N'agamba ekyokusatu yagamba nti lidiiniha, oba eddiini ye. N'agamba ekyokuna oba famire mwava. Omuntu nga owasa omukyala ng'omuwasiza lwa famire, yosamire mu famire eyo mwava mulimu empisa, mulimu valiyo, yaliwo kyoyagala mu famire eyo. Naye yagamaliriza agamba nti fadhefaru bidhaati ddiini, mbagambye mbeekeze ebyo byonna temubirabye, sibyogedde ntye, naye mugenderere ennyo munoonye omukyala ng'alina eddiini. Singa anaaba n'eddiini talibati yadaaka, ogenda kutebenkera n'emikono gyo. Yani kyositudde ogenda tebenkera nakyo. Bw'aba talina ddiini obulungi buli bujja kufa, bujja kubula. Sente ziri zijja kuba tezirina mugaso. Ekika kiri kijja kuba tekirina mugaso. Omukazi atalina ddiini teri kyatasobola kukola. Akutamya obufumbo. So n'olwekyo omwami agenda okuwasa n'omuwala n'omukyala agenda okufumbirwa, nga ddala mu butuufu onoonya kufumbirwa, onoonya maka. Naawe omwami onoonya mukyala wa maka agenda okufumba, noonya mukwano gwo, noonya omuntu nga mukwano gwo, nga ddala mu butuufu mukwano. Tosikiriza mukwano na bintu ebyo ebintu enkya bijja kuggwawo. Webiweeredde anaddala ku bakyala. Omukyala ogenda mulaga ssente wano omukolere kano, iPhone ojja zigula, emmotoka ojja zigula, buli kintu kyonna ojja kikola, naye ke ssente ke zinaagenda bweppa enkya n'anoonya kigundi kiri nakibula. Kwolwo olunaku togenda kubeera musajja, n'ebiri bye wakola emyaka gyonna bigenda kubeera zero. Kati ofaaki? Nze dda nga nkyali muvubuka nga nkyanoonya okuwasa, nali nina gundi yange, nagamba nze ne bye nnina omukazi nja bimukweka. Ne bwe mba nga nina akantu gundi oba ebiseera byaffe omuwala jasita muvubuka kumulaba nti amwagale, yali ayagala kulaba ka TV nga kali wali, ekitanda ekirungi, kale ne bw'oba wazimba akamotoka koti byabanga ebyo byabaga mugagga oyo, naye ayagala kulaba oli muvubuka presentable mu maaso g'abantu, ajja ku bwesinga ayita abagenyi waka, entebe waka, entebe mu sitting room weziri, ka TV wekali, ekitanda bwayingira mu kisenge kiragibwa abantu. Kati awo yabanga asobola okwagala, naye ab'ennaku zino ebyo byonna babyeyinira. Toyanza Sheikh, toyanzege ago gubadde musomo oba ngambe kale katalekeka okusinziira ku story etambula esaaweni ya mwana muwala Namiiro Recheal ate ne Shimi events. Katufune ekyokuyiga, Sheikh atubuuliridde bulungi nnyo, kansuubire nti at least muyina kye muvuddewo nakyo. Sheikh, akatalekeka konna eri okusiiba tubeere ng'ate obukubiriza abalina okusiiba tubeere nga tugalawo bannange. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Ekitalekeka baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala mutegeere nti mbajjukiza nti mu mbeera Allah subhanahu wa ta'ala yatondamu ensi eno yalina ebintu byeyayagaliza abaddu be okubeera nga tayagalangako. Allah subhanahu wa ta'ala teyeegomba kuteeka abantu be yatonda baddu be kubateeka mu muliro, naye awamu n'ekyo omuliro yaguteekawo ng'era ajja kuteekamu abo bonna abateetaaga, abaagaana, abaawakana.
nabwe kityo yensonga lwaki yagenda ateekawo ebiseera seasons abaddu abajje mu mbeera eyo ey'okuyingira omuliro mu biseera ebyo gwe mwezi gwa Ramadhan. Muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala, omwezi gwa Ramadhani ye season gy'olina okuddukiramu ebyo byonna ebyakubuzaabuza osobole okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala, otegeere okkirize okakase nti Allah subhanahu wa ta'ala musaasizi nnyo wa kisa nnyo gy'oli, era bw'onoomwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukusonyiwa era akusaasire byonna by'obadde oyitamu biseera biri. Weekwate ku kulerebwa kw'omwezi guno. Mwezi guno gulera omwoyo, gukulera ku bugumiikiriza by'obadde tosobola kugumiikiriza mu myezi egiyise, mwana watte obigumiikiriza mu mwezi guno. Bw'oba obadde oli mulimba ate n'oba nga wasiibye tokkirizibwa kulimba. Kati bw'oba osobodde obutalimba ennaku 30, kitegeeza n'omwaka osobola okugumalako nga tolimbye. Kati okulimba kukyayire ddala. Allah subhanahu wa ta'ala kuteeke mu badde abalungi. Bw'oba obadde tosobola kumala lunaku nga toyenze, kati omaze ennaku 30 nga toyenda, bivireko ddala. Kisotegeeza bulamu bwo bwonna osobola okubeerawo nga toyenze. Ate siwulirangayo muntu yafudde nti olw'okuba tayenze, simuwuliranga. Ye lwaki sente ez'enda zirabika naye ate n'otafuna sente ziwasa? Ng'eziwasa ntono okusinga ez'obwenzi. Ez'okuwasa ntono nnyo okusinga sente zetukozesa oba zemukozesa oba zebakozesa nga benda. Omukyala gw'oyendako ayagala iPhone ya 10 bukadde 5 bukadde 6. iPhone simanyi bagiyita batya 14 Pro Max. Bukadde 6. Omusajja ng'ayagala kuyingira akabina k'omukyala, subhanallah, abanga aliko eddalu. Akwata obukadde 6 n'abubala bw'ati. Nga tafuddeyo abaana babagobye ku ssomero, tafuddeyo mukyala mukulu yasuze enjala, tafudde ebyo byonna tabijjukira amagezi gatambulidde mu kabina. La hawla wala quwwata illa billah. Naye nga mu butuufu obukadde buno 6 bwogabye mu seconds. Kyoyita essanyu lya seconds teririimu, tetusobola kumala ssaawa pozi ng'oli mugu wa ddalo. Naye laba obukadde kandekeraawo bannange. Ramadhani mwezi gwa kunoonyezaamu birungi, kubanga tukyali ffenna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuume, ebirala byonna tujja byogera. Ramadhani gisabe Allah subhanahu wa ta'ala mu kweteeketekera Ramadhani eno, tandika na kati ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atunyumiza abantu abatusokera batunyumiza engeri gye beekuumirangako Ramadhani. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamalanga emyezi 6 ng'asaba Allah dua, ng'asaba Allah amutuuse ku Ramadhani. Emyezi 6 ng'asaba Allah, ayi Allah ntuusa ku Ramadhani eyo, nsaba ntuuse ku Ramadhani era ompa obusobozi bw'okugisiiba. Ate n'amala emyezi 6 ng'asaba Allah akkirize okusiiba. Kati eyo nange naawe kye tuba tukola, tusabe Allah atukume atutuuse ku Ramadhani nga tuli balamu, ate atuteeke mu badde abasiiba Ramadhani, atuwe n'ebirungi by'okusiiba Ramadhani. Era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize okusiiba kwaffe n'ebikolwa byaffe n'okulafuubana kwonna kwe tunaalafuubana mu mwezi gwa Ramadhani. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyondo Glim ekizigo mbagambye ekizigo ekigoba namakula ebiguuna byonna ebizimba ebikuli ku mubiri kikino. Nyondo ani atamanyi Nyondo Media dokera wefunire ekizigo lemuleke okugoba abaami mu mayumba, muleke okutugoba bannange. Nzija okukimira mu omukyala muletera ekizigo ekyange ewa Nyondo Media oba Nyondo contacting ku namba noti 524 6
munana noti musanvu musanvu munana eyo enamba gicontacting wefunile ekizigo ekinakunyiriza ekinakumira ku mutindo asigadde tubo Urban Voice DXB tweyanziza nnyo.